kakati waliwo munnaffe eyavuddeyo ebirowoozo bingi bw'ogoberera. Waliwo abadde banukula, waliwo abagezaako okuddamu nekirabisa okuba nti kyeyaleese kyokya, kubanga ono yabadde agamba nti dokita gwe abuulira abantu ng'osinziira mu Bayibuli olunaku olwa Sande olujjawa? Abuuza nti olunaku lwa Sande olujjawa? Balwogererako wa? Era yaluyita lwa 7 kuba agamba nti olunaku olw'omukaaga ye Sabbato, kubanga ye Museveni Day agamba nti Sabbato Sabbiiti ate gwe ogiteesaako otali ogamba nti olunaku olw'omukaaga gwe olw'omusanvu ye olujjawa? Kati ate agenza okubuuza awo nga waliwo ayina wano era ekibuuzo n'agamba nti in 6 days I the Lord made the earth, the sky, the sea and everything, but on the 7th day I rested. That is why I the Lord blessed the Sabbath and made it holy. Bishop jatade Bishop sir, yes sir, nagamba nti this is my chance to understand the difference of Sabbath Adventist and Sunday. Nagamba nti I'm a born again who comes from Adventist background, who always say I worship the sun. I'm ready to learn who lost the direction. Yenna mujuzi Sandra w'ekireka yagambye ayogedde Katonda wayogerera ku nnaku omukaaga ng'atonda ensi n'ebigirimu byonna. Kakati era awo Katonda ku nnaku olw'omusanvu n'awummula. Kati ku lulwo agamba nti dokita guno gwe mukisa ayagala kumanya enjawulo ya Sabbiiti y'aba Seventh Day ne Sunday eyogerwako, kubanga ye ava mu family y'aba Seventh Day. Buli wagenda gye bali bamugamba nti mulina kyemwogera musinza njuba Sunny Day, era baga nti olunaku lwa njuba olwo, era mugenda ku Sunday nga mugenze ku Christianity Focus Center mugenda kusinza njuba. Kati n'ayagala okumanya, ayagala kumanya ani yabula wano, ayogera ku Sabbiiti eri ey'olwomukaaga n'ayogera ku Sunday, era okigatte wamu dokita n'oli kubeera naye mu Seventh Day ate nawe tulabye noono nga naye famire ye be bamwakyuzinga buli kadde. Kakati awo twagadde okumanya olunaku lwa Sunday dokita musinziira ku kyokudda ku lunaku lw'enjuba ne mugisinzanga. Kakati omukulu oyo alowooza bw'atyo, ayina okufuna akadde okwenenya okuwa ekintu ekirala kyonna ekitali Katonda n'akiwa obuyinza okuba nti kirina olunaku lwe kyatonda. Wano bakitondesezza olunaku, anti buddira olunaku n'olugabira Katonda njuba, kitegeeza Mukama omuggyeko obuyinza yalutonda. Kati gwe mu kutegeera kwo olaba ng'enjuba ye yalutonda. Kati alina okufuna olunaku okwenenya okuddira obuyinza bwa Katonda n'abugabira enjuba, nti enjuba erinamu olunaku lwe yatonda. Kyekyenenyo kyalina okusookerako. Enjuba tetondanga lunaku lwonna, era tuwaliyo omuntu yenna alina lunaku lwe yali atonze. Ennaku ezo zonna z'olaba zaatondebwa Katonda, era ku zonna tulina omusinzirizaako, omugulumizaako, omutenderezaako. Kyobulaba nga Mukama waffe Yesu yatuga ekiseera nga ye asaba buli lunaku, buli lunaku. Era buli lunaku Yesu yabeeranga ne service nga bolaba ku Christianity Focus Center bwe tulina service buli lunaku, kuba ffe buli lunaku lwa Katonda, twaluwa Katonda. Kansaba abasomi baffe omu kubo ansomere Luka essuula 21 olunyiriri olwa 37. Nkulage nti saavisi za Yesu zaali za buli lunaku, talinaako lwali lunene nnyo na lwali lutono. Sebo olulabye? Luka 21 yes, sebo 37 lugamba nti awo buli lunaku yayigirizanga mu yeekaalu. Eyo si lankyawa, eyo togiraba nga lankyawa saavisi. Buli lunaku deire lankyawa. Soma. Awo buli lunaku yayigirizanga mu yeekaalu. Bwe bwazibanga
n'afuluma n'asula ku lusozi oluyitibwa olwa Zeyituuni. Abantu bonna ne bakeeranga enkya okugenda gy'ali mu yeekaalu okumuwulira. Kati Yesu yasabisanga lunaku ki? Yesu yasabisanga lunaku ki? Era luliwo lwataasabisanga. tewali lunaku yabanga ne service. Awo ffe we twajja lanchawa zaffe buli lunaku. Kati ffe tetulinayo lunaku lukulu nnyo mu maaso ga Katonda okusinga olulala. Ani yakitandikawo? Yesu. Yesu yali tannajja olw'okubanga abantu baali bajeemu. Bayibuli ega nti ekibi kyekyaleeta amateeka. Amateeka gajja lwa bujeemu. Etteeka Eva, buli olabanga etteeka baba bamaze kwetegereza obubi obuliwo ne batuula mu palamenti ne bakola etteeka ku nsonga eyo. wamala kubaawo ekizibu ekiriwo ne bagamba okomya ekimala kino tukinogere eddagala ne bakola etteeka. Ewatali kibi tewaba tteeka. Bayibuli bwegamba nti ewatali kibi tewaliwo tteeka. Ekibi kyekiriwa abantu bafuuka bize nnyo ku mulembe ogwo nga tebakyalina budde bugenda mu maaso ga Mukama. Ennaku zonna nga bali bize tebalina budde busaba. Mukama naga nti kale kati lwo olw'omukaaga ng'ategeeza Saturday oba lulikyayita Sabbiiti. Sabbiiti eyo yo mwenna baagala mu yeekaalu. Yejjiddeko olwo ataddeko etteeka ekimu eky'ekkumi kye webale nnyo olwo ataddeko etteeka. Naye nga bwe yasooka Katonda bwe yasooka ye okutonda ebintu ye yawummula. Abantu tebaawummula. Gulabako ng'agamba Adamu nti ojja kuwummulanga. Eddamu dokita awo. Gulabako ng'agamba Adamu nti nkutonze naye ku Sabbiiti ojja kuwummula. Walabako Nuuwa ng'akwata Sabbiiti. Olabako Ibulayimu ng'akirimu. Ibulayimu yakirimuko baakimulagira. Olabako Isaaka ng'akikola. Olaba abo basinzanga Mukama voluntarily mukwagala tebamaze balagira. Omwana bw'abanga asobola okwera ennyumba nga tomulagidde n'ogenda okuva upstairs nga yajeeze, oyo yeetaaga omulagira nti olina okukeranga ku makya oyera ennyumba, oli mulalu. nga yeetumye bamutuma. Omwana yeetumye okwera olujja ate bamutuma. Bw'olaba omuzadde ajja yetteeka nga gamba olina okwera ng'olujjano buli naku ng'omanya abadde talwera. Mwana gwe olina okunaabanga buli naku abadde tanaaba. Olina okukeranga n'ombuuza abadde tamubuuza. Omwana bw'abanga asobola okwetuma ekintu, omuntu bw'aba asobola okwetuma ekintu tebamulagira, balagira alemeddwa. Amateeka gonna golaba wali mu kibuga gabeera ga traffic gamala kulaba kibi kiriwo ne baleka bagamba no parking. Bamala kulanga mu parkingawo bubi. No double parking. Bamala kulanga mbadde mukola double parking. Nolekya amateeka ekyagaleeta kibi era amateeka bagaterawo boonoonyi. Bayibuli wegamba bwekisomesa genda okikebere mu kitabo kyonna eky'Abagalatiya bakiwandiika ku lwekyo. Mateeka Timoseewo yagamba bw'ati. In fact ye Timoseewo akigirayo ddala. Timoseewo ekyolubereberye 1:8 bw'oba osobola ojjangu yo gisoma. Timoseewo ekisooka 1:8. Naye tumanyi ng'amateeka malungi. Naye tumanyi ng'amateeka malungi. Omuntu bw'agasoma ng'amateeka bwe gali ng'amanyi ekyo nti amateeka tegaateerwawo muntu mutuukirivu wabula abatali batuukirivu. Wangi n'abajeemu n'abatatya Katonda n'abalina ebibi abatali batukuvu n'abavoola Katonda abatta ba kitaabwe ne bannyaabwe abasiba abantu abenzi abali ebisiyaga abanyazi b'abantu abalimba abalayirira obwereere n'ebirala byonna ebiwakana n'okuyigiriza okw'obulamu abo be baateerwawo amateeka. Tusobole obbatayiza nga togataddewo bayinza okutta ensi eno ne bagimalawo. Era ffe Bayibuli etubuuza fe abaamala okulokoka kubanga Bayibuli ffe twogerako nti twagakwata okutuusa ku Kristo. Bayibuli egamba mu kitabo ky'Abagalatiya nti amateeka yali mutwazi eri Kristo. Bagalatiya 3:21. Kale amateeka
tegatabagana n'ebyasuubizibwa Katonda kitalo. Kuba singa amateeka gaweebwa nga ge gayinza okuleeta obulamu, ddala obutuukirivu bwandibadde mu mateeka. Naye ebyawandiikibwa byabisiba byonna mu bufuge bw'ekibi, abakkiriza balyoke baweebwe ekyasuubizibwa ekiva mu kukkiriza Yesu Kristo. Olwabiri mu esatu. Naye okukkiriza nga tekunnaba kujja twakumirwanga mu bufuge bw'amateeka nga tusibibwa olw'okukkiriza okugenda okubikkulwa. Bwe kityo amateeka, kawulirize nnyako, bwe kityo amateeka yali mutwazi waffe eri Kristo. Kadde munyabo ng'osoma kigambo ku kigambo. Bwe kityo amateeka yali mutwazi waffe eri Kristo, tulyoke tuweebwe obutuukirivu olw'okukkiriza. Naye okukkiriza bwe kumaze okujja tetukyali mu bufuge bwa mutwazi. Komaawo okawulidde ako? Amateeka bagawadde erinnya eddala, bagatumye mutwazi. Motoka. Kakati motoka wali olinnyeko ku Kamunye bakuzaalawa Masaka. Olinnye Kigege ekututte mpaka e Masaka. Kati ate bw'otuuka e Masaka era osigala mu Kigege njivaamu wangi nesunga kutuuka mba nesunga kutuuka olutuuka e Masaka Kigege gyekututte ng'ogamba driver weebale nnyo okoze bulungi okundeeta naye kentuuse e Masaka oba tulabira. Kati waliwo n'ekibuuzo ekirala ekibuuzibwa kirina wano mu Bayibuli nti amateeka tugajjawo olw'okukkiriza. Nedda, tetugajjaawo, tunyweza manyweze. Era kifaanana kiri Kamunye bw'emala okutuusa e Masaka okwata embazzi n'ogitemaatema. Nedda, erina okuddayo okunona abalala bali e Kampala. Wadde gweogivuddemu gwekutuusiza girekeddeyo ekola etya? Ereeta abaliyo. Bw'ayagivuddemu webaze Mukama negenda enone. Amateeka lwaki tetugajjaawo? Kubanga ensi eno ekyalimu aboonoonyi be tulina okugamba buli kaseera: tobbanga, toyendanga, tokola kino, tobba kasimu, tonywa njaga, tokwata bakazi, toyenda, togira bwoti. Tulina okugabalekerawo. Naye ate bwe tumala okutuuka eno mu Mukama waffe wangi biruukinga fane okubanga tubirumiriza. Bw'obadde mu bifo bingi nnyo gye wali ogenze nga wali akapande bakayita no smoking. Wali obaddeko mu kifo nga kirimu akapande nga kaliko ekigambo no smoking. Wangi nali nkirabyeko. Walirabye ota singa otuuka mu Sande ku makya nga tubutimbye ku buli mpagi. No smoking angajjudde wonna. Kaluukinga fane nnyo mu kyaki. No smoking ate mu kyaki. Ate andi gwe badde basuubira okunywa. Yine dda balimba nabo. Olaba nga kali mu kifo kikyamu. So nga bakabeera mu bbaala, that is okay. Kalina okubaayo. Kubanga yo tusuubira wali abakola batya abayinza okunywa. Nolwekyo amateeka tetugajjaawo olw'okukkiriza kubanga tusuubira ti ensi eno ekyalimu abamenyi b'amateeka be twetaaga okugamba buli kaseera tokikola. Naye bw'amala okukyuka naaba nga agawandiise eri mu mutima. Kubanga nze wadde seetaaga kati kunkeera ku makya kuŋŋamba nti toyendanga. Naye eryo etteeka baali mpandika liri eri kati munda mu mutima. Nkimanyi bumanya ki toweetaaga kiŋŋamba kiri eri munda. Sina kukikola. Ate kati nyina even a better understanding okusukka wali etteeka we lyayogereranga. Luli lyagamba nga bugambi nga nange siregera lwaki baŋŋaana. Kati ate bwe mmala okulokoka nfuna better understanding. Siyenda kati olw'okuba etteeka liŋŋaana, wabula siyenda kati kuba nategeera n'obubi obuli mu bwenzi. Engalo nno buzikubire ddala banna. Sibba kati nti olw'okuba etteeka ligaana. Wabula kati sibba kuba n'obubi obuli mu kubba nabutegeera. Kiregeza n'ewatali tteeka sibba. Wangi mpulira siyenda nti olw'okubanga mukyala wange andaba. Ne bwe nva nengende China ne mmalayo omwezi nga tandaba era nsigala siyenze because now I have a better understanding why I shouldn't. Kati kyekibaawo ng'olokose. Bw'olokoka bagawandiika eri munda ne bakuwa a better understanding
nobanga ebintu tokyabikola kubanga etteeka liganye. Kati n'okusinza tuzeeyo ku sabbiiti. Kati Mukama tumusinza kubanga twategeera lwaki teeka omusinza. Kati tumusinza buli lunaku paka kuwulira bulungi. Wangi kati oyo ono engeri gyakyetaaga okulagira kati oyo tukyamukwatira kubanga mujeemu nnyo alina kugendayo lunaku lumu. kati olina omugambo olina okusinza ku sabbiiti kubanga ayinza okufunira nga ewiiki eweddeko nga zonna talina lwasinziza. kati waakiri ofunayo olumu n'olumulagira olina okusinza ku sabbiiti. naye nyina omujjukiza ndi Katonda waffe takyali Katonda wa nnaku era takyali wa mateeka era kati tukyasinza nnaku kati tusinza Katonda ennaku zonna. kati Yesu zaafuuka zize abamwagala n'abamutya bamusinza ku nnaku zonna. era ne Yesu bwe yajja yafuba nnyo okukiraga nti ebyo ebya sabbiiti byali mu mateeka, byalagirwa abantu abatasobola kwetuma kusinza ne babibalagira waakiri bafisseewo olunaku lumu bakole batya basinze Katonda. kati we twogerera Bakolinso manyanga Bakolisaayi yenja okusembyayo olwokubanga kyogambye waliwo yakiyombeddemu. Bakolisaayi 2:16 agamba yesebo kale omuntu yenna tabanenyanga mu byokulya oba mu byokunywa oba olw'embaga oba olw'omwezi oguboneka oba olwa sabbiiti 17. ebyo kyekisiikirize kyabyo kyebyo ebigenda okujja, naye omubiri gwe gwa Kristo. agambye atya nti kati we twogerera nga mmaze okulokoka omuntu yenna tabanenyanga olwa bino wammanga, omuntu yenna taddanga awo n'abatuntuza n'abanenya n'abacunya, omuntu yenna tabanenyanga olw'ebyokulya oba ebyokunywa oba olw'embaga oba olw'omwezi oguboneka oba olwa sabbiiti. taddanga awo ng'abanenyanga ati lwaki temwakutte sabbiiti? Katonda tetukyamusinza lunaku lumu lwa sabbiiti, katumusinza nnaku zonna kuba twategeera amazima kati twetuma tugamba tumusinza alina okusinzibwa. Dokita ndo ekitegeeza kikyamu bamanyi okugamba nti abasaba ku Sande mwe muli abagundi n'abalokole. Okusaba ku Sande nakyo si tteeka gye tuli, tekyali tteeka gye tuli. wabula lwe lunaku society, okusinzira ku society gye tuwangaalira olwatongozebwa nti olwo olunaku abantu bonna baba tebaakoze, woofiisi ziba tezaakoze. Society nesalawo tolwo tuluwadde Katonda. Kati atujja kwesiŋŋana nga Dubai ekkanisa zaayo tezisaba ku Sande, zisaba ku Lwakutaano. Bawummule waabwe kubanga eri society okusinga y'Abawarabu era Abasiraamu be basinga ogifuga. N'olwekyo bo bwe baatunula Olwokutaano nga lwe lunaku lwabwe lwe baagala okugenda mu mizikiti lwe lwa Juma. Kati gavumenti offices ne zibeera off, banka ne ziggalawo Friday. Kati ab'ekkanisa ne bagamba ati lwaki tumala obudde, ennaku zonna za Katonda. Kati ewaabwe e Dubai kyaki zaayo zonna Friday ogutali musango. Kugabalabanga be bantu lubafuna obudde babeerawo n'abakolera gavumenti babeerawo ne balutongoza ne luweebwa Mukama. Kwe kujja wano ku Sande, ate neri bagambye nti omuntu taddawo n'abatuntuza ate bya sabbiiti kibadde mu Bayibuli. Ate ne Yesu yakola ekisoboka n'alaga nti terukyalina nnyo makulu. Bwatulaba yawonyezangako n'abalwadde n'abagamba weetika ekitanda ky'otambula ogende. Ate ng'eri mu ndagaano enkadde okwetika ekintu kyonna ne bwe yabanga Bayibuli eno n'ogyetikka ku mutwe ku lunaku lwa sabbiiti n'oyita mu luguudo wabanga omenye mateeka. Kati Yesu okujja abalagira eddala nti lwaggwamu amakulu, lwaggwamu ensa. Bwe yawonya omusajja ku kidiba wali ekya Solowaamu yamugamba weetika ekitanda, manya ku kidiba ky'e Besaida yamugamba weetika ekitanda ky'otambula okola otya ogende. Olowooza lwaki yamugamba akyetike? Yali alina basindikira message nti olunaku luno terukyalina makulu mu luveeko. Yali aludibya. Wali omukwano gwange Museveni sire namubuuza olowooza lwaki Yesu yalagira omusajja oyo yeetika ekitanda nti Bayibuli egamba mulina okukola obulungi ku sabbiiti. Kati olwa sabbiiti bw'owonyezaako omuntu oba tozizza musango. Ne mugamba nti yawula okuwona n'okwetika ekitanda byanjawulo. Bwe kuba kwali kuwona yali asobola omuwonya namugamba ekitanda ojja kinona ku Mande. Kale tweyanzizza tweyanzeege Dokita.